Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya KACITA baguggumbudde gavumenti ya Kenya olw'okusalawo okukwata Ssukaali eyabadde atwalibwa mu katale ka Kenya okutundibwa. Ekitongole kya Kenya ekivunaanyizibwa ku by'emisolo kyakutte ensawo za Ssukaali eziwera ku nsalo e Malaba ne Busia nga bagamba nti Ssukaali ono yabadde tava mu Uganda wabula yayitiddewo buyitizi ng'ava mu ggwanga eddala olwo Uganda n'emupakira mu busawo obulala. Okusinza ku ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya KACITA Kayondo, Kenya eringa etandise okulemesa omukago gw'amawanga guvumba abasemazinga Africa naddala akatale akawamu. Tugenda mu mukago omuntu anoonya bakasitoma gye bali. Kasitoma bw'abeera ng'ali Kenya akuwadde gwe mutegeraganye nayo bulungi, kwata ebintu obitwale Kenya. Abasuubuzi ba Uganda bazze bafuna obuzibu n'ab'obuyinza mu ggwanga lya Kenya era bangi bafiiriddwa ensimbi zaabwe nnyingi mu nteekateeka y'ekitongole kya Kenya eky'ebyemisolo. Ono bagambye nti Kenya ndibadde erabira ku South Sudan kubanga kyangu okukolerayo emirimu ate nga terina bwa mmemba mu mukago gw'amawanga guvumba wa Africa. Nakumati zijjudde Kenya, buli tawuni yonna zimaze kujjulayo n'oyokogerete Uganda. No, bw'oba ng'omukisa gulabise ng'ate tutegeeraganye n'omuguzi wange ng'ali Kenya, ndeka mutunze Kenya. Ekitongole kya Uganda ekivunaanyizibwa ku by'emisolo kigamba nti ensonga eno kibadde tekinnaba kugirondoola bulungi nga n'olwekyo kyetaagamu obudde. Tukyagezaako kulinda ekinaavaayo naye nga management yaffe ya customs egezaako okukwatagana wamu ne management ya KRA okwebuuliza kiki ddala oba ekibaganyisiza okuyingiza Ssukaali. Wadde omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bw'abasemazinga Africa ogutaba akatale akawamu gwateekebwawo emikono abakulembeze kati kumpi emyaka 3 ne gye buli eno temunnavaamu bibala.